Mbaniriza nembebaza okuba nga munegeseko olunaku olwaleero. Olwaleero luyinza okuba nga lujja kwawukana ku nnaku eza bulijjo ze tubadde tukola n'okwogera ku nsonga oba oliawo ezisobola okukyusa obulamu bwa Munnayuganda. Leero nkwatiddwako okuviira lunaku lw'eggulo lwe nafunye akatambi k'omukyala gwe babadde bafujjira amalusu. Naye ng'omuntu amufujjira amalusu yoyo gw'alina okuba ng'ayamba, gw'alina okuba ng'aliisa, gw'alina okuba ng'alabirira, gw'alina okuba ng'atwala ku ppoti, gw'alina okuba ng'anaaza n'okwoleza. Ebigambo bingi ebyanzijjidde n'ebirowoozo byabadde bingi. Eyampeereza akatambi yaŋŋambye mwami Lugonvu yeeno embeera Munnayuganda gy'awangaaliramu mu mawanga ag'ebweru gye tujja okuba ekyeyo. Eyakampeereza yabadde ow'ebweru. Kasoose ne kannema okumalayo kubanga buli kaseera nabadde ndowooza nti ekigenda okuddako kigenda kuba kizibu ku ekyo kye mbadde naakalaba. Naye olw'obuvumu nawaliriziddwa ne ndaba akatambi ne nkamalayo. Nagenza okukamalayo ng'amaziga gampita mu maaso n'okwefumitiriza embeera omwana wa Uganda gy'awangaaliramu, n'okwefumitiriza embeera Munnayuganda eyava kuno genda okunoonya ensimbi gy'atambulizamu obulamu bwe. Omwana nja muyita mwana wadde nga mukyala alina n'abaana b'alabirira, alina abantu be, alina omwami we. Naye ng'omukazi amufujjira amalusu nga byonna byamukolera ne byamuyamba si nsonga. Ensonga zaabadde nga ssatu ezanzijjidde mu birowoozo byange. Ekyasoose neebuuza nti ddala gavumenti ya Uganda emanyi omwana wa Uganda obulamu bw'awangaaliramu ebweru? Gavumenti ya Uganda ojja kumbuuza nti tubayambye tutya wadde tumanyi? Eyo si kyekibuuzo ky'osobola okubuuza mu kaseera kano, okuggyako ng'olina ekikyamu ku bwongo obanga tolinayo muntu wo ali wabweru. Tulabye amawanga mangi, tulabye ng'abantu baabwe ne bw'aba ng'alina embeera embi gy'ayisiddwamu wabeerawo ekikolebwa. Naye omwana wa Uganda atulugunyizibwa, omwana wa Uganda attibwa, omwana wa Uganda ali exploited. Omwana n'akulaga nti bamuwa amasowaani 2,000, ne bamuwa kalina ya myaliro 3, ne bamuwa okwoza engoye z'abantu 100, ne bamuwa okuzigolola, ne bamuwa okufumbira abantu 15, 20, 30 olunaku. Ekyo kyolabye wano kitono nnyo naye kibadde ng'ekituzibula amaaso. Abaana ba Uganda bangi abali mawanga ag'ebweru babasuza mu zikaabuyonjo, babaliisa na mbwa, babasuza na mbwa, babeebasa na mbwa. Naye nga ddala tetulina kye tusobola kubanga tukola. Tetulina kye tusobola kubanga tukola okuyamba omwana wa Uganda embeera gy'awangaaliramu. Bwe tuba nga tulaba ab'amawanga amalala nga gavumenti zaabwe zirina kye zikola, lwaki ezaffe tezirina kye zikola? Lwaki gavumenti yaffe teteeka gavumenti y'eggwanga eryo ku bunkenke omuntu abeera atulugunyiza omwana wa Uganda either n'asibwa oba n'aweesebwa engassi nga ffe batukola? Wano osobola okutulugunya omwana w'Omuwarabu, osobola okutulugunya omwana wa Sudaani, osobola okutulugunya omwana Omumerika, osobola okutulugunya omwana w'Omuzungu wano mu ggwanga erya Uganda, nga ne gavumenti eri tennavaayo. Gavumenti yaffe yesooka okusiba olw'okutulugunya omugwira. Naye ffe gye tugenda, lwaki gavumenti yaffe tefaayo ga nti omwana waffe agenze naye tumuyambye bwe tuti, tumufuddeko bwe tuti? Abaana baliisibwa bubi, abaana basuzibwa bubi, abaana babbibwa. Tosobola keera ku makya omwana ng'akola essaawa 16, akola essaawa 17 olunaku, naye baka essaawa 2, naye baka essaawa 3 wakati mu bukoowu. Bazimba ebigere, bali mu mbeera enzibu, naye n'akulaga nti afuna emitwalo 8, afuna emitwalo 7, afuna emitwalo 6. Tetuganya okukola ebweru kubanga embeera yayo eri yaddeyaddeko okira ku ya Uganda. Akasente weekali, naye tekitegeeza nti ate alina kutulugunyizibwa. Njagala weetegereza omukyala ono, mukyala mukulu, mukyala wa buvunaanyizibwa, alina abaana, alina omwami, alina ab'eŋŋanda n'abazadde. Naye tunuulira embeera gy'ayisibwamu ng'akubwa amalusu, ng'aliisibwa amalusu, akuwa ebikolondolwa, avumwa, atyoboolwa, ayisibwamu amaaso. Namutunuulidde nga ayagala okukaaba naye n'aguma, n'asiba amaziga. Kyokka akawumbatuutu ne katakoma ku ekyo ne kamutiisatiisa nti ngenda kuyitira poliisi.
ku bonna neyeetaaga okuyitira poliisi. Twazaalibwa kubonaabona, twazaalibwa kutulugunyizibwa, twazaalibwa kuliisibwa nga mbwa, twazaalibwa kuwangaalira mu mbeera ey'okuba nti ffe tulinga nsolo, twayisibwa ng'ensolo mu myaka gy'obuddu. Naye kutuusa ku lwaleero tukyayisibwa nga nsolo. Njagala otunulira omukyalo ono, mazima ddala ne bw'oba nga ye ggwe nga tumuyinaako Luganda, nga tumumanyi ne bw'aba nga si Munnayuganda, akulukusa amaziga. Want this one too? You want more? That's the kind of fire you like. Thinking rotten fire, just like you. And you're a liar, and a thief, and an actress too. Don't take my car out there, because if you do, I will call the police and tell them to pick it's a stolen car. So don't take my car anywhere. Omukolo gufa nteekateeka kyokka kya nnaku nti teguddibwamu, naye okwewala bino byonna weekwate Vibe Ceremonial Events bakunyumisiza omukolo gwo, anti omukolo gwo baakugufuula gwa byafaayo. Balina aboogezi b'oku mikolo ng'okukyala, okwanjula, embaga ne corporate functions zonna. Batimba ku mikolo, bakola cakes, videography, bapangisa tents n'entebe, bakafula mu kuteekateeka embaga, kiyite wedding planning. Gwe tuula butuuzi olatte, ebirala obibalekere. Vibe Ceremonial Events basange ku ofiisi yaabwe gali kwoleka ku kizimbe gaggadde ekya Ham Towers opposite Makerere University Main Gate, oba kubira omwana wa taata Sentongo Lugonvu ku 0753 985 639 oba 0783 403 492. Vibe Ceremonial Events. Want this one too? You want more? Bw'otunuulira ebintu ebyo amaanyi gakuggwa, n'osigala nga weebuuza nti fani agenda okutuyamba, n'owulira omukungu wa gavumenti ng'ali ku ssente za gavumenti, ali ku ssente za gavumenti, omwana we asomera ku musolo wa musolo gwa Munnayuganda omunaku, emmotoka atambulira mu ya gavumenti, omwana asomera mu ssomero lya gavumenti ku nsimbi za gavumenti,
eddwaliro bw'alwala bamujjanjaba ku nsimbi ya ngome w'omusolo n'akeera ku makya n'agamba nti munnayuganda ali ebweru twagala okuleeta ekiteeso nga nabo tubajjako ssente za NSSF. Naye mutuula ne mulowooza ebintu bimubeera mugenda okwogera oba oba mukabuba musinoovenoga nti kanjogere kino muwulira nga tezibamala ze mujja ku bannayuganda ze batamanyi oba banaazifuna oba tebaazifune. Abantu bameka abatereka ssente za NSSF nga bamanyi oba banaazifuna naye olw'okuba lyetteeka buli omu aterekayo nga tewali kyakkola. N'ekiteeso kye baali baleeta waakiri munnayuganda afune ne bwe ba 20% oba 30% mwakikuba kubanga ziyamba mmwe. Ng'omwana ali bw'atyo nga bw'atyo bw'afuna ssente ye ng'okeera ku makya omugamba nti oyongere okumuggyako omusolo ogwa NSSF. Naye muddawo ne mulowooza muleme kuleetera bantu kubafunamu ndowooza nti oluusi zigira ne zivaako. Muleme kuleetera bantu kubafunamu ndowooza nti oluusi mubeera mutamidde ne mubamuka ne mwogera bye mwogera. Tukozese common sense. Bwe mubanga mwe mwamala mwe mwateeba tewali mwana wammwe ali mu bwakadaama tewali mwana wammwe ali mu nnaku mwe muli bulungi mulya bulungi emirimu gyammwe muleme kulowooza nti abantu bano tebaliiyo. Abamu bw'alya nakkuta naye wa kasasiro yeerabira nti waliwo asula enjala. Kati yemmwe ssente y'omwana oyo oba ogyagaza ki? Oba ojja kweyakya omusolo mu mbeera gy'akoleramu, mu bugubi bw'akoleramu, mu kutyobula kw'akoleramu, mu butafaayo kikazi kyattu. Ne kijula okukaaba amaziga ne kigaa naye kati bwe naakaaba ani anannyamba? Ndi ku mawanga. Lwaki temukeera ku makya muga tulondole ku baana baffe abali mu mawanga ag'ebweru bali mu mbeera ki? Lwaki temufaayo? Olw'okuba mmwe mwamala. Mirundi emeka gye mufuddeyo gavumenti minisitule ya LABA nega tugenze kunoonya ku baana baffe abali mu Saudi Arabia, abaana baffe abali mu Oman, abaana baffe abali e Qatar, abali e Bahrain, abali mu mawanga ag'ebweru ababonaabona. Gavumenti tugisse ku bbali. Mwe bazadde b'abaana bano, ab'eŋŋanda b'abaana bano, mulaba ssente z'abaana ze mulya. Omwana n'akuweereza ekikumi kye, n'akuweereza olukumi lwe, n'akuweereza akakadde ke n'oziddako n'ozirya. Bano abaana bagwa eddalusi lwakuba babaloga. Bafumiitiriza obulamu bwe bawangaaliramu, ne bafumiitiriza embeera gye bayisibwamu, ne bafumiitiriza ebikolobero ebibatuusibwako. Agenda okudda e Uganda ng'akasente ke yasuubira akali ku akawunti mwakalya. Omusuubira kukola ki? N'alowooza byayiseemu, n'alowooza empitambi gye baamuliisa, n'alowooza omukojobo gwe baamuyiira, n'alowooza embwa ze baamwebasangako ne zimwebakako ne zimukozesa ne zimumaliramu. Bamukubi bamuyuzizayuziza. Bangi bali ebweru bali mu mawanga g'Abuwalabu babebakako kirindi. Omusajja n'aleeta ab'eŋŋanda ne bamwebakako kirindi. Abasajja 6 buli omu n'amwebakako. Babafunisa embuto ebazibajjamu. Bangi n'abaana bajula zijjamu. Bangi babasiize siriimu. Babasiize endwadde ze batamanyi. Agenda okudda ng'ogyejemba. Mbuseni twazikozesa. Lwaki takuba nakuba akabazi ku mutwe? Ne muwoza bagenda ebweru bagwa eddalu. Yes! Olw'embeera gye bayitamu n'ebikolobero ebibatuusibwako bibaleetera okwekyawa, bibaleetera okugwa eddalu, bibaleetera okuva mu nsi. Naga lwaki setta? Lwaki seewa obutwa? Nga mama ye yamukola ekyo, nga taata ye yalya ssente ze. Njagala otunuulira omukyalo oyo ng'asindika akasente ke aka buli mwezi, agenda okudda ng'omugamba ssente zo twazikozesa. Omulowooleza kukola ki? Ab'eŋŋanda, lwaki tetubalirira bantu bano? Nammwe abaana abali ebweru, abantu abali Uganda nazo nsolo, tebalina magezi, tebalina kisa. Nsolo tebamanyi bye muyitamu, tebamanyi bye muwangaalira. Mu kasente kammwe temubaweereza ssente ng'okimanyi nti gwoziweereza tomwesiga. Bangi ogamba nti njagala kukola, nzimbira kino, nkolera kino, ogenda okudda nga talina kye yali ataddewo nga ssente yazirya. Mubayige bwe batyo nsolo.
togenda kumanya ani gwe weesiga ani gwe oteesiga kubanga bonna kyenkana be bamu. Kubanga bonna kyenkana be bamu. Tubayige buyizi. Tulumirirwe abaana bano embeera gye bawangaaliramu. Tulumirirwe obugubi abaana bano bwe bakoleramu. Bayisibwa bubi, baliisibwa bubi, banywesebwa bubi naye ng'akimanyi nti kankola emyaka gyange ebiri nzire e Uganda. Ngula akapoloti kange, nteekewo akaduuka kange ntuule ndabirira abaana. Agenda okudda nga nnyina amugamba ssente teziriiwo. Agenda okudda nga muganda amugamba teziriiwo. Nga kitaawe amugamba ssente twazikozesa twayabyamu olumbe twakolamu embaga n'owulira ng'anyumya amandaazi. Abaana bano embeera gye bayisibwamu, embeera gye bawangaaliramu yebaleetera okuyisibwa mu mbeera eri bweti. Tukoze tutya? Buvunaanyizibwa bwange, buvunaanyizibwa bwo, buvunaanyizibwa bwa gavumenti okumanya n'okwefumitiriza ku mbeera omwana wa Uganda gy'akoleramu ng'ali mawanga ag'ebweru. Gavumenti minisitule ya LABA mufeeyo ku bantu bano. Singa olaba ekintu nga kino mulondoole omwana ono embeera gy'ayisibwamu. Muwulire emiranga gy'abaana bano. Embasi za Uganda tezitukolera ebweru, teziyamba, tezikyayina makulu. Bambasada balonda baki nga tebakyayina makulu. Twandibadde nga tufaayo n'okwata akatambi k'omwana ono n'oteeka gavumenti ku nnenge eno omukyalo ono either asibwe. Okuzaalibwa mu Uganda wazza musango, okubeera omuddugavu wazza musango. Ani yabalowoozesa nti bo balina omusaayi mweru, ffe tulina musaayi muddugavu, ffenna tulina omusaayi gwe gumu langi ze zikyuka. We are beautiful and handsome more than even them. We are hard working than them. Era omuntu agijembuka nti mu Uganda waliwo obusosoze talina magezi nti Omuganda asosola. Obusajja obuzungu mulimu abategeevu naye mulimu abasajja abazungu abasosola. Mulimu abasajja abawarabu abasosola. Abatuyisa ng'ensolo, abatulaba ng'enkima. Are we deserving this? Ku kisa kye tuyina, ku mukwano gwe tuyina, ku kwagala kwe tuyina, ku bukozi bwe tulina, tudeservinga kino? Ng'omwana bamalusu, bamuliisa malusu. Nedda. Buvunaanyizibwa bw'abantu babiri. Gavumenti mukambuwale kunziba n'endowooza sobola na kubeera mukulembeze. Lwaki toteeka gavumenti y'eggwanga eryo ku nninga eno nyaaka kazi ako bakasibe oba kakadde kafiire mu kkomera n'abalaba n'alabirako? Kubanga buno obuntu olowooza nti ezo empisa zaazirize lwa bukadde bakula bwe batyo kuva buto nga emitima gyabwe bwe gityo, n'avubuka nga bw'atyo nga musosoze, n'akula nga bw'atyo nga musosoze, embeera yemu n'agisiga ne mbalala. Wabeerewo ekikolebwa kubanga taliyo omusiyo yekka, bangi abayisibwa mu eyo embeera. Naffe wano omwana bw'atyo bwakuweereza akasente ke, mukakwate bulungi, mukatereke, muleme kusuula abaana ddalu. Abaana bagwa eddalu lwa mbeera. N'afumitiriza byayiseemu, n'afumitiriza gy'abadde asuzibwa, n'afumitiriza embeera gy'abadde alabirirwamu, n'agamba nedda, nkyalina mugaso ki ku nsi? Ne yeeyimbamu ogwakabugu ne yetta. Abalala beewabutwa, abandi beesuula mu mmotoka. Omukolo gufa nteekateeka kyokka kya nnaku nti teguddibwamu, naye okwewala bino byonna weekwate Vibe Ceremonial Events bakunyumisiza omukolo gwo, anti omukolo gwo baakugufuula gwa byafaayo. Balina aboogezi b'oku mikolo ng'okukyala, okwanjula, embaga ne corporate functions zonna. Batimba ku mikolo, bakola cakes, videography, bapangisa tents n'entebe, bakafule mu kuteekateeka embaga, kiyite wedding planning. Gwe tuula butuuzi olatte, ebirala obibalekere. Vibe Ceremonial Events basange ku ofiisi yaabwe gali kwoleka ku kizimbe gaggadde ekya Ham Towers opposite Makerere University Main Gate, oba kubira omwana wa taata Ssentongo Lugonvu ku 0753 985 639 oba 0783 403 492. Vibe Ceremonial Events,